Okusunsula abeegwanyiza kkaadi y'ekibiina ki NUP okuvuganya mu kulonda kwa bonna okwa 2026 ku bifo eby'enjawulo ebya gavumenti ez'ebitundu okuva ku kya kansala wa disitulikiti okukka wansi mu bbendobendo lya Luweero kuyindidde ku Hotel Networth ew'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero. Bonna omugatta abeegwanyiza ebifo bali 307 basunsuddwa ng'abasinga obungi abawera ddala 590 bavudde mu disitulikiti y'e Luweero, Nakaseke babadde 345 ate Nakasongola 102 nga NUP egamba nti teyagala okuleka kifo kyonna nga tekisimbiddwako muntu. Buganda is red. It's painted red, but it must be painted more red everywhere. Know the boundaries of Buganda. Ku ssaawa nga 6 ez'etuntu okusunsula kutandise nga kukulembeddwamu Harriet Chemutayi akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ng'ono alabudde abo babadde beefuula abasunsula edda abantu baabwe nti banuune ku vvu. I've had complaints from Luweero, Greater Luweero, saying there are people who already did vetting and it is done. We are here to disappoint you and to tell you that it is only EMC that does the vetting. Bano basunsuddwa okusinziira ku buli omu disitulikiti gy'ava era bakira buli amala okusunsulwa ng'awaga. Vetting process etambudde bulungi, abantu bangi kyongera okulaga obuwagizi bwaffe obw'ekibiina mu Luweero district. Ebibuuzo bye babuuzizza kunze era ebyo ebyetoolera ku ekyo kyenkola ki ku ekyo kyensaba nga kitegeeza tewaliwo sayansi wa kumunyenye. Ebibuuzo byambuuza kiki kyokoledde ekitundu kyo mu kaseera k'omaze ng'oli mukulembeze, mubaddemu okulwanyisa obuli bw'enguzi. Ze kusaanyaawo ebigambibwa nti katokolido ya NRM era katokolido yaffe ya NUP obuwagizi tubulina. Basinze kumbuuza obukulembeze kyeki, oyinza kukwata otya ensonga singa oba ofunye abantu abalemaganye abanenengana. Waliwo n'abategeezezza nga bwe batalina babavuganya. Kyokka Chemutayi agamba nti ekyo tekitegeeza nti bayise mbulambalamba kubanga balina okumatiza akakiiko nti balina obusobozi okuwangula mu kalulu ka bonna. Mulundi guno gwokka yenzo wa NUP mu Kikamulo Sub County avuddeyo unopposed. Kyamazima okujja ate ne NUP nembanga ndi unopposed mukola butalwana era bwezingira okulabika nga Nakasongola Town Council tufunako ku kale myufu. Webanga muli awo nga buli kaseera bakugamba gwe oli wakabi nnyo. You're the best. It is the time for us to see if you're actually the best. Tugenda kunoonyereza report tulabe oli unopposed naye wangula oli owaayere yeteekawo. Bangi beeyamye nti singa tebaweebwa fulaaga beetegefu okusimba mugongo gwabo ekibiina bye kinaaba kirabyemu obusobozi. Naye abo abavuganyiziddwa tubasaba banaaba tebakuwadde tiketi tukusaba odde emabega w'oyo anaaba aweereddwa tiketi. Tuli beetegefu okudda mu migongo gy'abo bannaffe abanaaba bakutte kaadi zaffe. We binaaba nga biwedde bulungi nga tetuweereddwa kaadi ng'enkola y'ekibiina weeri tujja kudda emabega w'oyo gwe banaaba bawadde. Bwe mba ngitutte munnange ajja kungoberera ate ne munnange bw'aba agifunye nange nja kumugoberera. Ate abamu guno bagukozesezza nga mukisa okuloopa mu kakiiko abo be balowooza nti tebagwanidde kuweebwa fulaaga. Nti omu ku bakandidenti abagenda okuba vetted olunaku lwa leero njogera ku mmeeya w'Obulenzi Town Council tali fit tasande na kubeera mu vetting process olw'emisango egimuliko. He is a convict. Yakavunaanibwa emisango egiwera 30 nga gisinga mu jjo gya criminal era ng'emisango egyo tegimukkiriza kujja kwesimbawo mu kalulu ka bonna. Bapaapala lwakuba nti nno bo bamanyi bwe sibeera ku ballot paper kwe kuwangula kwabwe kubanga ow'amaanyi era ebyo byolina okukola. Omusango ogwansinga tegwali gwange nga muntu, gwali gw'abatuuze era nga mbalwanirira ku COVID. Poliisi neekozesa olukujjukujju okwewonya Madda gye yakola ne bawaabiramu Ssebalamu. Newankubadde okusunsula kukoleddwa olwaleero akakiiko tekalangiririddeewo bayiseemu wabula baakuddayo beekennenya obusobozi bwa buli omu omuli n'okutuuka mu bitundu ebyo beegwanyiza okukulembera oluvannyuma balyoke balangirire abo banaaba bawanzeeko eddusu. Habert Kamoga, NTV ya Kawungezi.